akyatuwadde akakisa k'obulamu, akyatuwangazizza Allahu jalla jalaaluhu ow'ekisa, akyatuwadde rizqi hatta al-an okutuusa akaseera kano tukyali mu byengera bya Allahu jalla jalaaluhu, ni'amihi al-ghazar, ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebingi tukyabirina era tumwebaza. Saba Allahu jalla jalaaluhu akkirize okwebaza kwaffe kubanga alhamdulillah 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 bangi betuziise mu mwezi gwa Ramadan ne tubateekayo mu ttaka naye ffe tukyali balamu, tetulina kitumuwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukyali balamu. Wa ma'a dhalika tuli babbi, tukyali balamu abenzi, tukyali balamu abashiriku, tukyali balamu abalyazaamaanya, tukyali balamu abalina emitima emibi, abataagaliza bannaffe, tukyali balamu. Buli kika kyonna ky'olimu oli mulamu. Allah subhanahu wa ta'ala mwebaze. Kategori gy'olimu nawe ogimanyi. Balil insanu ala nafsihi basira, buli mwanadamu yemanyi, buli omu yemanyi amazambi ge, naye ku mazambi gonna ge wakakola kuva buto, tuleke n'emyaka emirala, guno omwaka gwokka 2022 amazambi ge wakakola mangi nnyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala akyakuleese kuno ku duniya, okyawangala kuno ku nsi. Nga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza? Lwaki Allah tumwebaza subhanahu wa ta'ala? Mba mulyaza amaanyi obutebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Gyatujje ffenna tuvudde wala, twali bato katukuze alhamdulillah, tuwangadde ku duniya, tuli balamu, tetulina buzibu. Bangi balwadde, ffe tuli balamu. Bangi bafu, neffe tukyatambula. Bangi balema, neffe tulina amagulu. Bangi babi, na alhamdulillah ffe tugezezzaako. Nabwekyo twebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Tetulina kitumuwa Allah, si ssente zaffe ze tulina nti Allah atatuleese ku duniya. Tulwa bugagga bwaffe nedda, si lwa bugagga bwaffe nti Allah kwasinziira okutuleka ku duniya etuwangaala. Singa kyali bwe kityo, singa abagagga bangi bakyali ku nsi, singa abasajja babyemu tebakyatambula, singa abasajja abagagga ba Gaddafi singa bakyaliwo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ayina ensonga lwaki akyakulese kuno ku duniya. Emu mwezo ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala akyakuwadde akakisa ak'okuwangalira ku duniya, okubeera ng'omusinza, okubeera ng'omusinza n'okukola tawuba. Bintu bino bibiri bikulu nnyo mu bulamu bwo, okusinza Allah, n'ozuuka ku makya n'ofuna wuzu, n'ogenda ku salatu subuhi n'osaala, asiri n'etuuka n'osaala, dhuhuri n'etuuka n'osaala. Ekyokubiri ba'da al-ibada okubeera ng'okola tawuba, okwenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala. Osobola okwebuuza ngenda kwenenya biki? Teri mwanadamu atalina mazambi, teri kuno ku duniya mwanadamu nga yeetasobya taliyo. Ffenna tusobya Allah subhanahu wa ta'ala, tukola mazambi, naye ekikulu kubeera nga twenenya, era Allah akyakuwadde obulamu kubeera nga wenenya amazambi go. Bangi betuziise na Allah yaleeta okufa ne kubeera nga maw'idha gye tuli, nga twebulirira n'okufa. Tutaddeyo abantu bangi mu ttaka, abooluganda bwe bataddeyo, basenga abo gye bali, bataata bo, bonna bootaddeyo mu ttaka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lwaki Allah abatwala abo bonna? Allah kyatwagaza ffenna abaziisi, Allah kyatwagaza ffenna abakaabi ne tukaaba. Allah kyatwagaza si kukaaba okwo, si kuziika okw'abantu abangi, naye Allah kyatwagaza liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allah aba ayagala tulaba ani anaakyusa mu nkola. Yabadde omusamize nga musiraamu, anaakyusa mu nkola nga maze oddulira maama we. Eyabadde omubbi anaava mu nkola ey'obubbi nga maze okutwala muganda we
oba mubbi munne ne bamukuba ne bamutta ne bamwokya kati gwe omubbi asigadde ku duniya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala buli bwoziika mubbi munno kyolina okufunamu mu byonna kubeera ng'okyusa mu mpangalayo ove ku bubbi ove ku basimu g'abantu ove ku bintu ebitakukwatako abekyo buli obaziika omuntu yenna n'omuteeka mu ttaka olina okufunamu ekyokuyiga naddala mu kategori gy'olimu bw'oba oli musomesa Allah subhanahu wa ta'ala n'atwala musomesa munno Allah asooka okutwala ekyemu nga gw'obadde ddoosi oba obadde mukiriina ku ssomero olina okufunamu ekyokuyiga nti mulaba omukulu agenze nze ani akyali omulamu nabwekyo Allah y'ensonga lwaki atwala bannaffe ne tubaziika ne tubateekayo mu ttaka baada dafni bwe tumala okuziika tulina okufunamu almawidha twewulire ku mutima gwo oziika muntu n'omuleka yenna okuba ng'okyali muyaaye ng'okyafeera banno n'oziika leero sula n'okuma era okyafeera abantu nabwekyo ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abatwala bonna okubeera ng'alaba ani anakyusa mu nkola nabwekyo twebaze Allahu subhanahu wa ta'ala okubeera nga kyatuwadde obulamu wasiya yange gye muli baganda bange ebitiibwa abalungi abampuliriza era abandaba wasiya yange enkulu gye muli esookera ddala okwewala okwawukana mu mbeera yonna ekigambo ekyo kikulu era kya mugaso era kya nkizo mu buwangazi bwaffe twewala enjawukana nga basiraamu twewala enjawukana nga basiraamu ukhuwatul islamiyya obumu bw'obusiraamu tulina okukwatagana bwe tuti tukwatagane tubeere omu ewasiya yange gye muli saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera eddiini yaffe busiraamu ilmu okumanya ikhtilaafu eza ilmiya tezitwawula tezisobola kutwawukanya kituufu twawukana mu fahamu mu kutegeera ebintu naye tetwawukana ne tusenguka sakani tetusenguka n'ova wano n'ogamba nze ngenze eno abasiraamu tulina okukwatagana ebbanga lyonna inna allaha maa aljamaa Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi nnyo ali n'abo abali obumu twewale ekiyitibwa ikhtilaafaat enjawukana mu buli mbeera yonna tuzeewale oba ono asoma bino arwahi omuntu asoma arwahi ebbanga lye bamala nga bonna balina la ilaha illa allah muhammadu rasulullah tukwatagane entegera yaffe yanjawulo abadan kubanga omubaka muhammadu sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi ennungi entuufu yagamba sahaba alaihim ssalam ridwanullahi alaihim ajmain yabagamba nti man yaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira yabategeeza nga abanyumiza nti yenna anawanga oluvannyuma lwange ze muhammadun sallallahu alaihi wasallama fasayara ikhtilafan kathira ajja kulaba enjawukana empitirivu wallahi shahadna enjawukana tuzirabyeko naye bwe yali nsoma ekitabo ekya addiinu nasiha kyetutambulirako omumanyi omu yali anyonyola hadithi eyo ku kigambo ekyo yagamba nti newankubadde nti ikhtilaafaati zirina okubeerawo naye yagambye nti wujub ijtinaabuha kiri waajibu kuggwe muwalimu mustami' imaamu kiri waajibu gy'oli okwewala enjawukana bwe kiba nga kizze nti wali okwawukana oba ekigambo kyogenda okufulumya kigenda kwawukanya abantu wujub ijtinaabuha twewala okubeera nga tufulumya ebigambo ebyo wadde bituufu okiweta nga masala matuufu ddala naye bwe kiba nga kigenda kwawula abantu kaleke lillahi subhanahu wa ta'ala man taraka shay'an lillah yenna aleka ekintu kyonna lillahi azza wa jalla
n'oleka ekintu ng'olaba kijja kuleeta bulabe mu maaso awo, n'oleka ekintu ng'olaba kijja kuleeta bulabe. Hadithi eno bwe ngireeta wano egenda kutabula community, bwekibanga bwekito bwekiri gireke lillahi azza wa jalla, Allah ajja kukola muawwadahullah, ekirungi Allah kyanakuwaamu kijja kuba multiplication. Hadithi mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nawe kiwasiya yange gye muli baganda bange mwenna abali eyo abandaba era abampuliriza, twewale enjawukana wadduunu waddua arwahim wanusiwa arwahim, ebbanga etumanga tuna la ilaha illallah, tukwatagane obunsonga buteni. Bw'osoma ku byafaayo byabatusooka basalafu salihin betugoberera fenna, betusomako irimu, bali balina enjawukana fil mas'ala, naye ekyewuunyisa al ajab al asafu shadid bali bakyalirangana ng'ono ava eno Abu Hanifa Nu'man bin Thabit n'ava eno najja nakyalira Imam Malik e Madina. Looza olaba Abu Hanifa nakyalira Imam Malik e Madina, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir yamukyalirangako e Madina ne banyumyamu. Abu Hanifa yali alina ilmu al-kalam, Allah yamuwa ilmu ey'ebigambo, naye bw'atuuka ba Imam Malik abeera musirifu, kubanga waliyo enjawukana eziriwo eza ilmiya za ddiini za fahamu, kutegeera nti tuganya okutegeragana, tekyabaawula nti ono nasigala eri ono nasigala e Madina, bali bakwatagana ng'ono akyalira ono yali aze kukola umra n'akyalira Imam Malik. Naye ffe wano twawukana nnyo, okwawukana kakusigala eri mu mas'ala, naye tukwatagane kwa ulumiya tubeere wamu. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuwa ekisingayo bulungi. Abalabe baffe bangi buli bwe twawukana basanyuka, naye tukwatagane tubeere obumu. Ewasiya yange esooka gye muli baganda bange. Wasiya eyokubiri, usiikum balamira okubeera nga tukammala ennaku eza sittati. Abatanasiiba gwa sittati tusiibe, kubanga tusuubwa kintu kinene nnyo. Mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadithi ntuufu abasomesa bashiyuukhu bagisomesezza, naye ziramu nange kubeera nga mbajjukiza. Mbaka sallam yagamba sallallahu alaihi wasallam yagambye nti man saama Ramadan, oyo yenna asiba omwezi gwa Ramadan, man saama Ramadan, oyo yenna asiba omwezi gwa Ramadan, thumma atba'ahu sittu min Shawwal, oluvannyuma n'agoberezaako nnaku 6 mu mwezi gwa Shawwal, kana kasiyaamu ddahari. Allah subhanahu wa ta'ala amuwandikako, amuwa empeera ez'omuntu asiibye omwaka mulamba. Allahu akbar walillahi alhamd, Allahu akbar walillahi alhamd. Baganda ng'ebitiibwa abatanasiiba omwezi gwa Shawwal nnaku 6, wakyaliwo chance tusiibe ennaku ezo 6, Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omwaka mulamba. Nsaba baganda ng'ebitiibwa tetugayaala, twakubye mu mwezi mulamba nnaku 30 etugumalako, twongereko ennaku 6. Shaitani ekubuzaabuza ekutawaanya nti ojja kusibanga Mande ne Lwokuna oluusi n'olya. Tokkiriza shaitani kutawaanye nti ojja kulina ennaku enjeru zayitako nadda. Saagala shaitani kutawaanye nti ojja kusibanga lwa Mande ne Lwokuna, tandika leero enkya sittati omaleko ennaku zo bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubala nga amazeeyo omwaka mulamba nga osiiba. Ekyogana ng'ebitiibwa badde wasiya yange gye muli ababadde abasiibi, tulongereko ennaku 6 biidhini subhanahu wa ta'ala. N'ekirala baganda bange abasiibi, wasiya yange eyokubiri, ababadde basiiba omwezi gwa Ramadan, bwe tuba nga tuzzeeyo mu bubonefu bwe tubaddeko, omuntu abadde asiiba omwezi gwa Ramadan nga yava ku bwenzi, n'osiiba omwezi gwa Ramadan nga wava ku lugambo, wava ku nsaalwa, wava ku buli kimu,
era omuntu omwezi gwa Ramadan guba gusemberedde, tuli mu isti'dadi, tweteekateekera omwezi gwa Ramadan, agoba mukyala we namugamba agende ewaka, sigenda kukola bwenzi. Omukyala we oli atali muwuwe, omuwala oyo n'omuzaayo waabwe agende, kubanga twagala maasi. Kati yenna azizza omukyala oyo mu makaago baada Ramadan, yenna azizza omukyala oyo n'akomawo ewuwo, oyo mukyala gwokomezaawo ewaka baada Ramadan, ate nga tunakola nikaahi, n'omuzza buzziro Ramadan ewedde, kati n'omuzza, yenna yakikoze. Oba oyo yenna azzeeyo mu zambi lye yali akola riba, akapapula wali akavako mu Ramadan, betingi. Naye kati Ramadan bwe yaggwako otandise obufuna obuli obupapula buli bw'otegeera bulungi. Kati yenna azzeeyo eri mu mbeera ze nga Ramadan eweddeko. Omugana wange yampuliriza era ndaba ky'okoze kikyamu, kya bulabe nnyo eri swawumu, ekisiibo kyo kye wasiibye, era kya bulabe nnyo eri obulamu bwo. Ebigambo omumanyi ekitibwa Ka'b rahimahullahu ta'ala yagamba nti man saama Ramadan, oyo yenna asiba omwezi gwa Ramadan ennaku 29 oba 3 n'agumalako omwezi gwa Ramadan, wa huwa yahduthu nafsahu, naye nga mu mutima gwe mulimu ekigambo oba nga ayina pulaani ze mu mutima gwe nti annahu bw'abanga amaliriza idha akmala Ramadan, bwe bamaliriza omwezi gwa Ramadan nga ngumazeeko Eid ewedde oba olunaku lwa Eid lwennyini ng'omaliriza byonna okubisiiba, kati nga mutima gwo mulimu okuddayo eri mu mazambi go, nga mu pulaani zo mulimu okukola maasi. Omukyala omuzze, omwami omukomyewo olisula, oba omwami atali omusiraamu omukomyewo, buli yenna ng'alina puroguramu bwe zityo mu mutima gwe, oba mu puroguramu zo mulimu okuzza oli omuwala oba okuddayo mu betingi oba okuddayo mu riba ne haramu endala. Buli yenna ng'alina puroguramu bwetyo, Sheikh yagamba nti fasiyamuhu alayhi mardud, ekisiibo kyo Allah subhanahu wa ta'ala akizza. Ekisiibo kyo kiwasibye ennaku 30 ng'obonaabona, oluusi ozuuka ekiro n'oddawo n'osumagira emisana, naye n'oddayo mu mazambi go gali nga Ramadan eweddeko, Eid ewedde, fasiyamuhu alayhi mardud. Sheikh agamba nti ekisiibo kyo kidda ne bakizza, malaika zikikomyawo. Lwaki bagenda witiibwa, tusabye Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebisiibo byaffe byonna. Abatusooka abalongoofu basabanga Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ekisiibo kyabwe, ne batwala akawanga kawanvu nga basaba Allah akkirize ekisiibo kyabwe. Naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ekisiibo kyaffe. Allahumma amin. Hadithi tunatamani hadithi yaffe eno biidhni subhanahu wa ta'ala ennungi gye tuli ffenna abakkiriza, tuli ku ggwanga z'omukkiriza. Eno hadithi nnungi nnyo gye tuli ffenna abawuliriza naffe abali eno. Eyo hadithi nkulu nnyo, hadithi ya Aba Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, mazima mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yagamba hadithi ntuufu eri muttafaqun alayhi, Bukhari ne Muslim ne Nasa'i ne Ahmad bin Hanbal yagiwandikako ntuufu. Eyogera ku saddaaka mpanvu muko, naye biidhni subhanahu wa ta'ala tugenda kusomaako kyetusobodde. Fattaqullaha mastata'tum, tugenda kusomaako kyetusobodde biidhni subhanahu wa ta'ala. Qala ar-rajul, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza tugamba qala ar-rajul, omusajja omu yagamba. Omubaka atunyumiza nti omusajja yagamba. Omusajja oyo tekuliko linnya
oba tekuliko omulembe gwe yaliko. Naye Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bwe yawandika hadithi eyo n'atugamba nti omusajja oyo omubaka gwayogerako yali mu banu Israel. Naye Nasai, Bukhari, Muslim tebateekako karni gye yalimu oba period gye yalimu. Asooka okuba nga yalimu zaman ez'omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naye ekikulu ekiri mu hadith, omusajja yagamba la atasaddaqanna bisadaqa, leero ngenda kuwaayo, leero ngenda kusaddaaka. Omusajja yagamba nti leero ngenda kusaddaaka. Fakharaja bisadaqatihi, n'afuluma ne saddaaka ye, n'afuluma ne saddaaka ye n'agikwata. Bweba kilo 25 ez'omuceere n'akwata, kateekawo kyotaddewo kyonna, naye yali saddaaka. Yaleeta nijja nti leero ngenda kusaddaaka, n'akwata saddaaka eyo n'afuluma nayo. Fawadaaha fi yaddi sariq, saddaaka eyo n'agikwata, gye yali ayagala saddaaka n'agiwaayo, kumbe yagiwa omubbi. Olunaku lwe yaleeta eninya nti leero nina okusaddaaka, yakwata saddaaka eyo n'agikwasa omubbi. Asariq yagikwasa omubbi. Bwe kaba kilo 25 ez'omuceere n'ofuluma ogenda osaddaake, ofune ku mpeera, Allah akuwe kujjana kakana ng'ogiwadde mubbi esaddaaka. Era n'omusajja oyo yakwata saddaaka enagiwa omubbi nga tamanyi. Fa asbahu yatahaddathun, entukeera ku makya ng'abantu ku kyalo bonna bali mu kwogera, ne gafuluma ku mawulire nti saddaaka gye bawaddeyo ejjo bagiwadde mubbi. Kuba kafaananyi omusajja ali ku TV yawadde saddaaka ye, ne bava ne bagamba nti wannange saddaaka gye bawadde kampuni gundi, kampuni jindi, abo kampuni yababbi. Allahu akbar. Bwe yawulira ekigambo ekyo teyaddayo kugikima. Uliriza abasajja abalongoofu, naye singa ggwe wanivudde wanoga n'ogibajjako, naye omusajja teyagendayo n'agibanja. Yakola atya? Yagamba Allahumma, ay Allah, laka alhamdu, Allahumma laka alhamdu. Allahu akbar. Yatendeeza butendeezi Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yategeera saddaaka ye gyawaddeyo genze eri omubbi, nagamba Allahumma laka alhamdu. Webaza angamba Allah okwebaza kwonna kudda gy'oli. Allah nebazawo Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba nti la atasaddaqanna bisadaqa, kale egenzi naye olunaku olala nagamba era ngenda kusaddaaka, nina saddaaka, nina okusaddaaka bisadaqa, nina okusaddaaka. Fakharaja bisadaqatihi, n'afuluma ne saddaaka ye. Fawadaaha fi yaddi zaniya. Allahu akbar kabira. Ate kino kyasukka, eyasooka yagenda mu mikono gy'omubbi, saddaaka gye yasaddaaka yagenda mu mikono gy'omubbi, naye saddaaka eyokubiri negenda mu mikono gwa malaaya, omukyala eyeetunda, zaniya. Nowayo saddaaka yo nga tomanyi, omala ogiwaayo n'okeera ku makya nga gy'ogiwadde ali wali, ng'ogenda mu kisenyi wali abakyala babeera awo obudde bwa ssaawa emu, tebalina nsonyi, ssaawa emu babeera awo nga bali bwereere. Ate gwe bawadde saddaaka baada Jumaa omulaba awo olw'eggulu ng'ageze ku bizinesi okwetunda. Allahu akbar. Kiriwo okukwata saddaaka yo ku biryaali bwayisa awo n'owaayo saddaaka omukyala nga nnungi nga nnene nga naye kamuwe tusobola muwe n'omuwa saddaaka, ate olw'eggulu oyitayitawo ku masjidi awo jamia
n'omulaba ng'afuutukira eri mu kimumbaasa amaanyi gakugwamu nogamba esaddaaka yange ate njiwadde ono omwezi. Naye bino ebigambo nga tetunagenda wala ku lw'obudde tufunamu ki? Tufunamu ki? Nti buli bw'owaayo saddaaka tubuuza nti ani ono? Gwani? Onfaanidde muyaga? Onfaanidde abali amayirungi ggwe? Buli bw'owaayo saddaaka tubuuza owa gyeraga. Omuntu aza kukabirira ebizibu bye ate obuuza gwani? Onfaanidde ababbi? Gwe oba ofunye masyakka mu mutima gwo leka naye tobuuza nti gwani ssebo? Onfaanidde abatemu? Buli bwe tuwaayo saddaaka tubuuza. Wa amma as-saa'ila fala tanhar. Omuntu aba azze ng'akusaba tomumma, muwe. Tomumma, tumubuuza bibuuzo bingi. Kabeere mugagga ng'azze omumanyi bulungi ku kyalo. Esika embuga n'akusanga awo n'akusabira ekyebiri ndagala kulya breakfast. Wallahi mu Busiraamu Omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yagamba muwe. Nga hadithi yajja agamba lisaa'il haqqun walau jaa ala faras, nti omuntu yenna azze ng'akusaba, haqqun lahu haqqun, ayina haqqi ye, ayina right okuweebwa. Walau jaa ala faras, wadde ajidde mu V8, wadde ajidde mu V8 oba Primo n'apakinga Prado yaawo n'akusaba, omuwa. Ayina haqqu Omusiraamu. Wadde omumanyi nti mugagga n'agamba nti owa ndi mwetaavu, lahu haqqu. Omubaka agamba nti lisaa'il haqqu, omuntu yenno asaba ayina haqqi, ayina right yakuweebwa. Walau jaa, wadde azze ala faras, wadde ajidde mu motoka oba engamiya oba nfalaasi, kyonna kyatidde mu mbeera yonna, wadde omulaba afaana abagagga, lahu haqqun, muwe ssente tubuuza. Kyetuyita mu hadithi eyo. Musajja yakera ku makya agamba leero ngenda ku saddaaka. Saddaaka eyasooka yagenda eri omubbi. Nagamba leero sifunyeemu. Nakera ku makya nga buli amwogerako saddaaka zigenze eri ababbi. Nagamba la asaddaqanna, leero ngenda ku saddaaka. Naye bakera ku makya nga saddaaka gye yasaddaase ogwokubiri nga yagenze eri Zaaniya, omukyalo omwenzi eyeetunda malaaya. Nabulanga bimususeeko, naddamu teyagwamu maanyi, naddamu n'agamba ne leero ekiro nina okusaddaaka, fakharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi ghani. Allahu akbar. Bwe yaddamu okusaddaaka ogwokusatu n'agamba leero nina okusaddaaka, bwe yasaddaaka bumbe essente ze yasaddaaka oba saddaaka eyo neekera ku makya nga eri mu mukono gwa mugagga, nga yagiwadde mugagga. N'alaba nga losi kubanga ye aba ayagala egende eri abeetaavu, alfuqara walmasakin, abeetaavu. Waliwo faqiir ye abeera muntu ng'ali bubi nnyo, tayina wadde n'obumukunkumula, tayina wadde ekikumi, n'omugamba kalegulayo switi ng'atalina mu nsawo ye, ye bayita faqiir. Faqiir y'omuntu atalina wadde. Ate miskiini, wetuyita maskiini, al-miskiin oyo abeera mwetaavu nga ye ssente z'alina tezimumala. Asobola nga alina ennyumba, nga nnyumba enyirira bulungi, naye nga kasente tekamala. Sobola nga ye okumala ekizibu kye alina okuba nga alina kakadde kamu, naye nga ku mulimu afuna 7. Kati mitwalo 3 gabagamu affecting
kitegeeza oyo miskini. Kati buli bw'owaayo ssente tomanya ani g'owa. Ennaku zino abagagga bafaana baavu, ennaku zino omugagga afaanana mwavu, ate omwavu yafaana omugagga. Ojasanga omuvubuka omuntu ali simaati, oluusi ntambula nnyo mu takisi awo, naye n'osanga omusajja ayimirira takisi ng'ali simaati, ali mu suuti. Wallahi nga musajja omulaba mashallah, naye nga mwavu. Ayingira takisi n'atandika n'alamuza. Kati ennaku zino abantu tebakyalabirawo ssente. Omwavu afaana mugagga, n'omugagga afaana mwavu. Era ojja kulaba omusajja omukulu ali mu shopping, tubalaba nnyo, ali mu shopping, aguze ebintu bitirivu, abitadde mu mmotoka, naye omulaba osobola olowooza nti ono waiter ye boosi we, ng'empale tetegerekeka n'engatto, ng'ali awo ali bibi. Kati buli lw'osaddaaka tomanya nti owaani, tomanya owabuuyi omuntu. Kati n'ono omusajja yakeera ku makya n'asaddaaka emmaali, naye ne bamukuba opo. Buli lwasaddaaka olunaku olwasooka emmaali yagenda eri omubbi, saddaaka eyo. Olwokubiri saddaaka n'egenda eri omukyala omwenzi egyetunda ku kkubo. Ekyokusatu eyo saddaaka n'egenda eri omugagga. Nabwekyo abo bonna abasatu balina haqqi mu Busiraamu. Era omugaso ojja kugulaba mu maaso wano hadithi maaso. Kati omusajja n'akeera ku makya ebintu bimususseeko, emaali ye yayiwaddeyo bulungi, sente ze n'azisaddaaka, ate neesanga awadde mugagga. Nabwekyo lissaa'il haqqun, omuntu yenna asaba ekintu ayina right okuweebwa, muwe. Wadde toyina, olina akatini muwe, kubanga lahu haqq, ayina ekyetaago muwe. Wali abantu abatukubira amasimu, nakubira essimu naye nga omumanya haaji mugagga bulungi, naye amasheekhe ndi bubimperezaayo gumu kitundu, ate bo basaba nannyingi gumu kitundu, ng'asaba ggwe omwavu. Lahu haqq, ayina haqqi ye muwe bw'oba ng'oziina. Omusajja bw'atyo bwe yakola yasaddaaka emmaali n'egenda mu bantu bamiteeko esatu, n'aggwamu amaanyi. Kati laba obukulu obuli mu kusaddaaka. Omwanadamu yenna buli lwasaddaaka emmaali aba akoze ekintu ekinene nnyo ng'akyali mulamu, lwa nsonga bbiri. Emu ku zo okusaddaaka kwe kulimu annadamu, okwejjusa ng'omaze okufa. Ekyokubiri okusaddaaka omwanadamu omufu ng'afudde awo mayiti teyeegomba, talina kintu kyera kyeyeegomba ku duniya okujja kusaddaaka. Ate swala teri muntu afa neegomba akome wasaali. Aye yajja eri atwalaga nti omuntu aba afudde ng'ali wali mumutadde wali yeebase, aba yeegomba nnyo kayyaruja kubeera ng'akomawo kuno ku duniya asaddaake. Kati kye bayita as-sadaqa. Hatta omuntu ng'afudde teyeegomba nnyo, teyeegomba kusaala, teyeegomba birala, asaba Allah subhanahu wa ta'ala, lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, singa Allah ompayo akadde, awo malakul mawti zze, singa Allah ompayo akadde ntulindamu katini dakika 2-3 nzireyo ku duniya, fa asaddaqa, bere nga nsaddaaka, bere nga mpaayo ettaka lyange ndiwo Obusiraamu, bere nga nsibula abantu, bere nga nkola ekyo bayita annadamu, wejjusa.
wejjusa ate oba weegomba nnyo okukomawo osaddaake. Fa asaddaka wa akun min as-salihin, nsaddaake mbeere mu balongoofu. Kati omuntu bw'aba afudde yeegomba okuddaaka, kati gwe akyali omulamu saddaaka, akyali omulamu saddaaka ng'obudde bukyali, saddaaka nga malakul maut tenakukyalira mu nnyumba yo. Naye bw'enaajja ku makya neekukyalira muganda wange oba tokyalina chance, Allah akugamba nti obudde oba butuuse. Allah akulwanako nagamba nti obudde oba butuuse, Allah takereya nafsi idha jaa ajaluha. Obudde oba butuuse, Allah takereya ki? Nafsi. Ate ffenna tugenda kufa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Buli omu agenda kufa, buli omu ajja kufa. Naye okufa okulungi oyo yenna afudde nga alina saddaaka zeyalekayo. Saddaaka kikulu nnyo, tusaddaake bagala ng'ebitiibwa. Ng'omusajja yafaayo okusaddaaka wano mu hadith. Ate bwe tumunamaliriza thumma ilayna turja'un, thumma ilayna turja'un. Teyagamba ilayna tarji'un. Ndala mufafanule oba mutafassari muvunule aya eno bulungi. Allah mu aya eyo yagamba thumma ilayna turja'un, teyagamba thumma ilayna tarji'un, yagamba thumma ilayna turja'un. Oluvannyuma mujja kuddizibwa, mujja kuddizibwa ewaffe. Teyagamba mujja kudda tarji'un. Singa yagamba mujja kudda twandibaddemu abala nga tugaana, asigenda kudda. Naye turja'un mujja kuddizibwa bilquwa, n'amaanyi n'empaka. Turja'un mujja kuddizibwa Allah. Oba ki oba ki. Naye singa yagamba thumma ilayna tarja'un mujja kudda, kitegeeza nti bw'oba oyagadde osogamba waasi, naye wano turja'un mujja kuddizibwa, waliyo abikolako nga ye mulimu gwe wakola kyakubazibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba ogaanye oba okkiriza olina okudda. Kati ekikulu ekiri awo tusaddaake. Olaba as-sadaqa, saddaaka kijja kuba kisikirize ky'omwanadamu yawma al-qiyama. Saddaaka kisikirize ky'omwanadamu yawma al-qiyama. Kati atana saddaaka oba atasaddaaka, wali abantu nga bo bakodo, wali abantu nga bo bakodo kuno ku duniya. Nibo mugamba tulina programu y'Obusiraamu, programu ya masjidi, taagala kumanya. Wali asooka kukusuubiza nagamba waali kulwokusatu, entuuka lwakusatu neyeebuzaabuza nga tayagala, naye nga sente azirina gye bali abantu abo. Allah subhanahu wa ta'ala aba teyabawa ekyengeri ekyo ekyokusaddaaka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe omutima ogwa rahma, kusaasira bannaffe tubawe. Wala omusajja yasadakira omuntu nga malaaya, omukyala nga zaaniya nga malaaya, naye kyeyakola ekyo kyamutaasa nnyo nga hadithi mu maaso bwejja ku lw'obudde. Hadithi mu maaso yatulaga nti bwe yasadakira oli malaaya sente oba saddaaka yonna gye yamuwa, yataasa malaaya eyo lunaku olwo okwenda. Kubanga omukyala oyo, buli bwolaba abakyala ku kibuga okwo, abakyala beetunda, wallahi abasinga obungi baba balina ebizibu nga bya ssente, baba balina ebizibu nga bya ssente, anoonya kyakulya. Kati olunaku olwo wabanga yafunye saddaaka teyakola obwenzi, olaba baluviirako ddala. N'owamalaaya bukadde 2 n'akyuka n'ava ku maasi, n'ava kutunda. Ekyo saddaaka abantu abo bazeetaaga. Tetusosola mu saddaaka, namalaaya balina omugabo gwabwe babewe saddaaka. Kubanga oli omusajja bwe yawayo saddaaka eri malaaya yakyusa embeera ze n'amutaasa mazambi amalala. Ekyo bamaama baffe abo babbe. Era omukyala yenna oba omuwala obanga azze nakukaabira ekizibu kye, mpola ye 10, mukola mulina ku buli mpola ye 10 muwe nga tutaddeeko ekigererako.
abavuka b'ennaku zino omukyala babaazi oba omuwala ku mulimu nagamba suula n'ekizibu mpayo emitwalo 10 n'amugamba nze ngenda kukuwa buwi ssente naye ekiddire okimanyi. Omuganda nange ampuliriza oyo maama oyo omukyala yenna wabbe teri muntu yenna kuno ku duniya afa kujjako aba yazaalibwa ne maama omukyala. Abakyala abo tulina okubahandolinga bulungi kubanga bamaama baffe babonabona nnyo, balina ebizibu bingi. Kati wabanga azze toteekawo nsonga tekukuwa ssente zange olina okukola bwe bati la. Oli omusajja yasaddakira abantu mu miteeko 3 naye nga buli gwasaddakira aba tamanyi nti saddakidde ekintu bwe kiti. Yasaddakira omusajja nga saariq, eyasooka yali saariq nga mubbi. Owokubiri nasaddakira omukyala nga zaaniya nga mwonefu, omukyala mwenzi. Ekyokusatu nasaddakira al-ghani, omusajja omugagga. Naye teyagwa mu maanyi. Mu riwaaya eya Nasaa'i kigambibwa nti yafuna ekirooto nga yeebase ne bamugambye ebigambo bino wammanga. Naye riwaaya eno gyendiko eya Bukhari ne Muslim kiriko nti yajjirwa n'agambwa, baamugamba faqiila ne baamugamba nti byosaddaasa ebyo amma sadaqatuka ala saariq, esaddaaka gy'owadde oli omubbi gye bamuwadde yamutaasizza kinene, teyazzeemu kubba. Kati gwe tolina kulaba nti otandise osaddaakira omuntu n'osooka n'omubuuza ebibuuzo gwani. Buli b'osaddaaka gwe waayo lillahi azza wa jalla. Wa amma saa'ila fala tanhar, omuntu aba azze ng'akusaba ekintu mumuwe buwi nga tomubuuzizza yaani. Kati omusajja yasaddakira omubbi, olunaku olwo omubbi teyabba. Abantu bali mu kibuga babba abantu, naye bw'aba afunye ekyokulya 2,000 3,000 aba talina kuddamu kubba. Kati buli b'osaddakira omwetaavu tomanyi ekizibu kye, bw'oba mubbi muwe olunaku olwo oba oliawo ogenda mumutaasa okubba abantu, okutemula abantu. Naddala mu kibuga eyo okujja kusanga amahaaji mpayo omutwalo, mpayo 2 muwe, oba oliawo agenda zifuna, agenda atebenkire atuule. Olunaku olwo oba otasiza abantu bangi. Buli bw'owaayo tobuuza muntu gwani, ofaanidde abayaayi, ofaanidde abatemu, sigenda kukuwa. Gwe muwe kubanga oba omutaasizza kinene. Wamaa dhalika n'omukyala azaaniya, omwenzi oba malaaya, waba azze malaaya nga nakusaba muwe. Ate toteteekako emboozi nti bwenkuwa ate omulimu gwe gumanyi. Gwe muwe lillahi azza wa jalla. Oba oliawo olunaku olwo agenda kwebaka ewaka, tagenda kukola bwenzi, tagenda kukola maasi, oba kuva olwo olunaku lwennyini sente z'omuwadde agenda kukola mu bizinesi ave ku bwonefu. Ekyokubiri omugagga. Buli bw'omugagga n'omusaddaakira 500 1,000 oba omuyigiriza okusaddaaka, buli bw'omuwa naye aba afunamu ensonyi n'atandika okusaddaaka. Nalwekyo bbiri subhanahu wa ta'ala bagamba ebitiibwa habadde hadithi yaffe olwaleero, omusajja yasaddaakira abantu 3 naye nga bonna atabalina interest. Eyasooka yasaddaakira omubbi, owokubiri nasaddaakira omukyala omwenzi, owokusatu nasaddakira omugagga. Naye Allah subhanahu wa ta'ala byonna yakkiriza sadaka ye namuwamu ekirungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebintu bino era atwagale, akkirize Ramadani yaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ijtihadi zaffe zetuteeka mu ddiini. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugonze emitima, twagalane, tubeere obumu mu ggwanga yonna, abasiraamu bonna mu nsi yonna tukuume. وبارك الله فيكم، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، الله أكبر.
أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله Eno, yes, Salam TV. Are you looking to find the job interview of your lifetime? The one that kickstarts, progresses, or restarts your career?